nedda nze kati spimase nze nagendanga nenkwata omuyimbi yabeeranga performinga nenziramu nenfuluma nenyimirira kuba nali ne criminal yimirira wabweru okitegeera kati saha yajja tumulaba ne Palaso yajja tukola ki umulaba naye saha yayimba nnyo yalwawo ng'ayimba kitege ate abavubuka ba Palaso bajja teeka bo bajja ne bagamba kasooke tugende tulabe ekiri ku ground bo ne batuukawo n'emmotoka ya saha ne bagiraba ne baziraba okitegeera ne baziraba ng'oli ali eri munda ali mu kukola ki kuyimba kuba abavubuka bamanyi bakisirandi bamanyi ba Ivan Kira bamanyi ne batuukawo before okitegeera nga saha akyayimba okitegeera nkitegeera mukama wange ati ng'akyayimba ne bapakinzeewa buli emmotoka ne baziraba mu kuziraba ne bayimirira atawo wennyini bwe zaakola ki ne bazipakingako emabega era emmotoka ya Palaso gimanyi eya bbulu ngimanyi blue baby simu yajjira yajjira mu yemabega yajjira mu mmotoka ndala sizimanyi emmotoka oyo ate simanyi nti agivuga mweyajjira era bwe yajjira yasooka nabutafuluma kati ate eno eya bbulu ne bagipaakinga era saha waayinoyita oba tegedde tewaliwo space oba kuba bagamba nti space yali eweddewo nga balina opaakinga ani akulimba waliwo space nedda oba space yali oba teyaliwo lwaki era opaakinga wali mmotoka yago nkugane bali bajja aliya ne beetegeka ne balaba ki nga bumanyi ne weegaba enfo n'omanya kati omusajja agenda yitawa wano Palaso saha yayimba ennyimba nga 3 yayimba nnyo nyena zisimulabango ng'ayimba bw'atyo kuba n'ennyimba zaatayimba zisigino yaziyimba okitegeera mulimu n'ennyimba ze zinali ndudde owulira ng'ayimba yaziyimba kati mu process ey'okulwawo nga bumanyi nga presentation jangu nnyo okubanga awo gundi program yali ekola ki etambula era vidiyo eyo fe ogenda ogikwata nga tululaba olutalo lugenda tutandika kati lundaba natutandika kuba twagikwata nga tulaba lugenda kukola ki kutandika ngo balaba bano bafuluma we balina okuyita wennyini bali bwe bayimiridde aba nno bano kati bagenda kwekuba ekitegeeza ebintu ebyo Fujita yakwata Palaso n'amusibira ebbali n'akwata n'olwo n'amusibira ebbali abavubuka ne bakakkana bokka yembeera okukakkana kati bimaze ayinako ofiisi eri eno kyengulungulu yateeka Palaso ekyemmanga n'ateekayo saha kati bano abalenzi baabwe ne bakkakkana kuba yejjukira bamuwuliriramu ate yita bayirayo y'abaana bw'omu kuba nesaamulabako wadde kawunta ya beki oyo Fujita bw'omu n'emmundu ye n'akuba amatosi n'akwata ono n'amuteeka eri n'akwata ono n'amuteeka eri ne bamala essaawa nga nnamba nga bali omwo munda okitegeera kwe kukkakkana omu ye yavaawo oba Palaso yasooka ovaawo then n'essaha n'akola ki n'avaawo wanze nawulira ne saha nga boogera ekigambo abavuka ba Palaso nga basaha nga bagamba bannaye twazze tetukoze eki tetwetegese ekitegeeza bwe baba bayogera ekitegeeza nti olutalo olwaliwo wini yali bukuba kulwana saa yawangula Palaso yawangula bwekuba kulwana nga tujjeko masasi bagakubye vitanga bwe yaliwo okulwana ani yawangula bate eyo ey'olutalo olwo okuwangula sikamane kati kisizira omanyi kiraga nti omuntu awangudde kisizira kubameeka abakose no babadde kusaidi kati samanya nnyo totonnamba nti bano bantu be bati babakubi naye nakubira nti abantu bangi babadde maate saidi oba ya Palaso kyova olaba nti saha buli mwa alaga nti saha yakola okay yalina yawangula naye ate
nabawula nga twaze tetukoze eki tetwetegese wetegese bo baite basuubira ki utalo naye nga ate bano balaga baali bazzoyo tekakikola ki okay muganda wange neyanza ssebo kale osetinze ekifaananyi ekirungi ajja kutuddawo neno nga baneera nga ne sawuli kyekuli nze nkubuulira nze naku zino oyo mutya naku zino oluva wali eri ku food end omanya bumanyi agenda mu bakyala kati avuddewa mukyala namba mmeka nze naganja kukusiiga enziro namba emu namubuuza yajja ku sipaaka ne mubuuza owaayi omukazi wo yaani yalema okwogera yalema ogaa nti mukazi wange yuno naye kale tutandikirawo kale tukuleke kiki naye ddala abalenzi bano bafaaki buzibu gaali bayimbi kwewalana kiki kati olaba ekisooka nga sinaleeta buzibu we buli simanyanga biki biifu zibeeramu mu music oba okitegeera era abantu tebakwatagana kubanga abayimbi bebasinga enkwe bebasinga enkokola obutaagaliza n'ebintu ebirala byonna oba okitegeera naye kiriwo kati kiriwo obuzibu otusanze ku Batten ya King Sir ne Paraso bonna abayimbi balungi bali talented bamanyi kye bakola tebanoonya linnya kitegeeza bagenda tulumya emitwe twebuuze fe abawagizi baabwe omuyimbi wange ayagala ki erinnya alirina muntu mukulu ennyimba azirina ayagaddwa eggwanga teribanja Paraso teribanja King Sir katuddeyo abawagizi ffe kabagenda olumu emitima nga tutypinga RIP rest in peace Paraso rest in peace King Sir rest in peace n'ebirala okusinziira ku kye nawulidde waliwo ogayo omita Emen Natete yaŋŋambye nti singa Fujita kwatako amasasi mu bbanga yakuba amasasi 7 abantu bali bagenda kufa kuba Fujita yakuba amasasi 7 n'akwata Paraso n'amutereka n'akwata ne King Sir n'amukola ki n'amutereka kati ku byamu akafaananyi kubanga buli omu agenda okukuuma omuyimbi we oba omukuumi wa Paraso oba wa King Sir aba akuma omuyimbi kuba gwajjako omugaati kitegeeza aba alina okumufiiririra oba okitegeera naye mu byonna byekino tunya kikino Paraso ne King Sir sooka twebuze no bitutwalawa tubisuubire muyimbi atandika akyanoonya abantu batwogereko King Sir teeta ne wakola bakozi live tumwogerako Paraso ne wakola bakozi live tunkola ki okutrendinga nedda sikikiririzaamu just endowooza nti bonna babamye bakikutte mu ngeri ey'ekisiru kyasusse era nzisuubira nti badde bakibaze okitegeera lwakuba ekisibo ekiriwo ne ba bloggers ku social media bakipise nnyo buli omu awagira sayidi ye oli avaayo n'agamba Paraso ye yayiikiriza onavaayo n'agamba King Sir ye yayiikiriza singa abadde n'amazima nga basobola okugamba nti bannange kyali bwe kiti era buli ali ku social media okwe wala abantu batalina kubeera nga bagibwako adiiri kuba obeera nga gwe wagira sayidi ya Paraso toyinza vaayo ate n'ogamba nti King Sir Paraso yayiikiriza oba okitegeera ani Paraso yafulumiza video ekiro ku X ng'alaga bo badde mu ddembe lyabwe ne bajja ne babalumba Paraso video gyalaga tulaga nti King Sir akutte ekiso okiwulira eyo video emu gye yakata mpozi nga era gyatadde ku makya kati wawo n'endala gye yatadde ng'alina omwana gw'asitudde nga bajja bo bali mudde bali bakiringa nga bali ne skupulamu abaani awo balazika gurupu ako waliwo endala gye yalaze zezokwa bbiri ze nakalaba ani kati ne bajja ne babasalako ani kati kyetwetaaga teyalabizeko nga babasalako era endala eraga Paraso ali wali yekka ekyo kituufu era ababaddewo bagamba nti Paraso talina gwe yakubye yabadde musajja watu wali atya ali bwati naye obuzibu obuliwo twandyetaze Supremacy oba Paraso n'abalala bate vidiyo kuba parking yonna ya Supremacy erimu kamera bate vidiyo nga Paraso atuuka n'akola ki n'apaakingawa bagamba yapaakinze King Sir toyitawo okitegeera bakitulage nti banna ekyabadde bwe kiti tusooke tulabe King Sir yavudde ku kyokkwata ejjambiya eyo oba okitegeera kubanga obuzibu abantu baninya King Sir okubeera nga akutte ejjambiya nakugamba bwe nnyiiga si gwampa engeri gyennyina okunyiigamu bwe mba nnwana si gwampa engeri kyennyina okukwatamu nkukube kubanga nze oba nnyiiziza nga tugenze mu vita yakulwana kati oba nkutte ejjambiya oba nkutte kaso nze singa King Sir akukwata kaso kubanga n'abaparaso babadde ne zibbaati zino ezabuna obugundi okitegeera kitegeeza ki nze nkusinze nsumika nkutte ejjambiya gwate osobola obba n'emmundu
kati kitegeeza mwenna abanenya King Sir lwaki yakutte Jambia mbu King Sir n'okwata Jambia gw'omuyimbi kyogamba akutte Peva taba muyimbi oba okitegeera ekyokubiri Paso n'ebyo abikola oligge munaggeto abimanyirwe n'okubikola so abo n'abanaggeto so sangala nenya muntu mu Paso lwaki wakutte Bati King Sir lwaki wakutte Jambia nagikutte kuba zina de nsobola okukwata neze nga bimanyi ankopi si wantalo okujja kwa bamuchokozi andi bamuchokozezza nga bw'oba okiraba naye tetuyinza kugamba nti nno ankopi ye takyokoza tetuyinza kukyogera olw'ensonga buli muyimbi yenna atambula n'eggaali oba n'abavubuka omuyimbi asobola obeera ng'ali hambo naye manya avubuka abo bayise babako ne bye bakola omuyimbi atuuka essanga tayasobola kontrolinga baana abo ago ge mazima kati sigenda gamba nti Sanga yayikiriza oba ankopi oba kigera wabula kyenjagala ate banze kyensaba nti bano abayimbi bonna bamanyi mu ggwanga toyinza menya abayimbi 10 ye 10 bangi noteka bayimbi abo bameka kitegeeza bali mu kulumya fe abaki fe abawagizi otawuno nandusero bere healthy King Sir nga olaba Shiba ne Cindy King Sir ne bateeka battle ne bagamba nti battle of the champion King Sir Paso bagenda kukola sente abo abaana abo batemedde obwerere nabo bagenda kukola kubanga omuyimbi wabayinayo sho nawo bakengeri gy'olyamu oba kitegeera naye nekyera fiki njagala okwogera simanyi abaana bano abeera n'abayimbi kuba muyimbi abeera ne bamanyi nti ensecurity yange bali abantu nga 7 abalala babeera bapikerere oba kitegeera kati yinza amazima gali bwe gati bwe baba nga batemye omuntu oba nga bamukubye ne waba yafudde bufi nga tali ku security ya muyimbi bano bapikerere simanya muyimbi musanze mu kifo ne muwerekera oyo ne bamutematema saagala mmanya anti kati muganda wange lumira obulamu nga zisina bulumirirwa fiki tolaba nti oli mukwano gwange singa nkusanga Paso azze wano oba King Sir azze ku 49 ne bafuluma wali engumi n'etandika nodda kusaidi y'omunayo nandikugamba gwe tomanyira gwe nkusubira kimu kutambula kuyitawo oveewo singa osigalawo fiki ne bakuba oli nkuyitako buyisi aga Katonda okitegeera kubanga omuyimbi abali babawunsaabe bamanyi tumanyi nti nno beebo kati banira balaba abalwanira ki kubanga omuyimbi gw'olwanira goga nti nwanira Paso oba King Sir wallahi ya Mungu bawe mu mwaka ogu ogera basanga bali bati ate nekirala ensonga nga bwe yabaddeyo ensonga King Sir yavuddeyo n'atubuulira embeera nga bwe yabadde naye yannyonnyodde ensonga ng'owulira emboozi zayogera zigatta naye nawuliddeko story nawuliddeko information eva ku sayidi ya Paso ng'abaana buli omu ayogera bibye ekitegeeza tebikwatagana saha ye yagambye yagenza okufuluma ajje mu parking yasanze motoka ye yetooloddwa nga bagituddeko waggulu nga bagiwambye osegeera era babawunsaabe nga balina okukola ekisoboka kyonna beerule ekkubo asobole okukola ki okubeera ng'agenda era ne mu mbeera yonna yonna ayogera ng'alaga nti olutalo yadde talwetegekedde era ye talusuubira naye bw'owuliriza bulungi emboozi yonna omanyi buli omu ayogera bibye bawuliriza bulungi emboozi yonna yonna engeri gye yeetooloolamu ekulaga nti abasajja ba Paso bazze ng'embeera bagyetegekedde bebalumbye yes bw'owuliriza bulungi emboozi nga bwe yabadde yonna ekulaga nti Paso kati awo nyininyini bwe tugenda okwebuuliza buzibu kyawo kuba Paso endongo agirina musajja muyimbi mulungi King Sir muyimbi mulungi nnyo bonna amawulire bagalina kitegeera kibeetaagisa ganoonya nnyo kati ne weebuuza buzibu bwavudde wa Paso mu kunnyonnyola embeera yalaga akakuku kava mabega balina embeera zaabwe okuva emabega era yo owulira ng'agamba manya wali mukwano gwa Ekke bwe yafa n'abaana be tobagulirangako yadde akaswaki whatever ate bw'owuliriza emboozi eno endala maama wa Moze Radio yagamba tayi muntu amubeereddewo ku nsi nga King Sir wamubeereddewo simanyi okumuwuliriza bulungi nze ndowooza nti ebyo byonna byonna byogera omuntu ng'alina obusungu bw'obeera n'obusungu ekisooka obusungu bujja n'obulimba bujja n'okuwaayiriza bujja n'effutwa n'obutaagaliza nti Paso asobola okubeera nga ebintu ebyo bisobola kale nga byaliwo byayogedde binaku King Sir oba bituufu oba bifu tebeetaagisa kano kaseera oba okitegeera kubanga oba oyogera ku mugenzi Ekke oweddeddedda nga waliwo nalabako oba Paso yalina sho baali bagiyita sanyu baali bagiyita batya King Sir anagenda nga amufuuyira bwati sente amuwa sente wandiziganye n'ogamba gweolina empisa embi oba okitegeera oba zitwalira abaana booli so obanga ebyo tewabikola Paso nze ndowooza ebyabireke byadda okitegeera
Fiiga tulina tunulira kiri kimu. Abayimbi bafaawo bonna balungi, bannange tebasaana kulwana ntalo ezo za kisiru. Okitegeera. Zina kubeera z'abapukami nga banoonya amannya. Kubanga kati kale sooka ombuulire. Singa bayita King Sir ne bagamba King Sir asooka ojje. Lwaki walwanye? Nti nze bampambye emmotoka yange bankoze bati ne bwe bati. Ne bamugamba okulwana kyetaagisa. Okitegeera. Okulwana kyetaagisa gwa kyali kirasobola ne muyimbi munno ayinza tuddamu ki. Kubanga abayimbi balwana akimanyi nga banoonya amannya. Ekirala ensonga gye bayogeddeko ya King Sir okubira ng'atambula n'ejjambiya. King Sir ayina abalabe bangi abamulwanyisa. So si babiri sisobola bakumenyera. Tekimwagala nti kutambula na jjambiya. Fiction sisi nga bakoma macha ne bajja ne bamenya ennyumba ye esooka. Nojja n'ozimba ennyumba eyo n'ogizaawo. Nga kasanga okera ku macha wagala jjambiya n'ogiteeka emitwetwe. Kyogamba King Sir yatambula n'ekyokwerinda atambula yeekuuma atambula yeetegese era yakugamba bamulumbako ko olunaku lumu yali ku show ng'ali ku stage ne bamulumbako ne baagala omutuusaako obulabe ng'ali ku stage era n'akugamba nti kati kyaka industry weetuuse yakutandika kutambula naki kati ebyo byonna waliwo amateeka poliisi weeripotinga ku poliisi egenda otuuka nga gwe Fiiki wafudde dda. Ate n'ekirala Fiiki nze golo twakubidde ku luko weesigire nga tumbuuza ku nsonga ezo. Poliisi yatugambye tewali yeemulugunyiza n'omu. Okiwulira ssebo? Naye nga mukwemulugunya kwe bagamba kyogamba tebalaba butambi. Twandiyagadde poliisi etubuulire. Singa mba ntambula nate tekubitaala. Ne waba wakwata essimu n'andikodinga nga nkuba omuntu w'ebikonde pa ogwo teguba musango. Okitegeera ng'omaze kulipootinga kaakati ekitegeeza abaana bakole fujo singa oli amenyeka okugulu n'atasobola genda ku poliisi neesanga omuntu nga yankubye talina mukwata nze ndowooza wekiba bwekito simanyi mba y'amateeka tusanga tukyuseemu kubanga afande oba poliisi yena gye muli mwalabye ng'olutalo lwabaddewo siwagira kusiba abayimbi abo tebabasibe kubanga eggwanga likyabeetaaga bafiidinga amatu g'abantu oba okitegeera naye kale muteekenga step mugambe ni mumanyi King Sir jangu Palaso jangu poliisi eteekawo room for negotiations batule boogere waliwo omuntu abannannyini kifo okitegeera ate ekyokubiri yes poliisi yandigambye nti bannange ebyabayimbi ebyo tubimanyi bibeera bwe bityo twandiwulidde naye bongamba nti twabirabyeko n'okkiriza n'omwana ogamba naye tewali muntu n'omu yalipootinze obeera otugamba ki Dr. Million of course babali bonna balinga baana be baluganda bonna family blood is thicker than water oba okitegeera amazima gali nti Palaso King Sir newa mukwano gwa Palaso atya newa mukwano gwa Chameleone atya oli muganda we era akasanga ekiro kyo yamukubiddeko n'amugamba muganda wange siizi fire oba genda mu maaso ekirala kambuuzeemu password walabye embeera eyabaddewo ekivulu kya MC Scorpion nga bwe kyabadde MC Scorpion yavuddeyo n'agamba yavuddeyo mu butambi bwe yakoze nga yeebaza nnyo King Sir okubeerawo ku kivulu kye support gye yamuwadde bye yakoze byonna sinnawulirako nga yeebaza Palaso ate nga bonna babaddeyo era bakoze sinnawulirako nga amwebaza okuggyako okwebaza King Sir byamukoledde King Sir tumulabye shows nnyingi zazze ng'ayimbako ajja n'ayimbawo akaseera kati n'akola ki n'agenda naye King Sir n'ayimba ennyimba ezisukka 3 ate ng'ayimba kakasa ekitegeeza yazze ku show nga n'omutima gumu yazze nga azze kukolera mwana we asobola obba nga yazze Palaso akole nga baamuyita naye nga yabasaba akasente nga kangi omanyi buli muntu yeebaza oyo amukoledde ebibeera ebirungi ennyo oba okitegeera abatukolera ebirungi bangi naye waliwo gooteerabira kati kisobola okubeera nga Palaso mu kujja yasaba tolowooza nti abantu abo tebabawayo ku ssente baba bazeeyimbira ggwe okitegedde kati asobola nga amugamba nze nonyimbira millions 10 naye engeri gy'oli gwe mpaayo 4 sawa n'amugamba ntafaayo nja kujja oba weebazaani okitegeera naye kale byonna bikyali awo nyina omwana gwe njagala okwogerako ayitibwa Pest Vibes mukwano gwange Uncle Pest Vibes yes Pest Vibes mukwano gwange naye Pest ogenda kutta kaali yayo oba okitegeera simanyi oba King Sir alina kyakola Pest Vibes
nga yali ttaano we nnyo. Yali ttaano we nene waba alina kyeyamukola. Anko Pesti nsaba omukisa guno mpa omukisa nkugambe nti ebiseera ebisinga bw'obanga ojja alina ky'ozimba bakola ebibi bingi. Ebibi bye bakola amazima gani nti obeera olina okubigumira okusobola okutuuka gy'olaga. Naye olemezza mu King Sir bw'odde eno ate obuzaabuza tolina nno ejja nemwogerako straight oba okitegeera naye ng'olemezza mu King Sir okufa obufi. Muganda wange Pesti ngenda kukusaba tuyambe otakaliyayo. The boy is talented. Amanyi okuyimba ate alina talenti y'okwogera n'okwogera asobola naye muganda wange yogera ebirungi okitegeera ky'ogamba King Sir talina kirungi kyeyakolera Pesti ebbanga lyewamalayo kubanga nalabanga nga King Sir agenda ku stage n'agamba ono ye Pesti vibes kitegeeza kyakumala oba okitegeera nolwekyo Pesti olina talenti bakuwadde n'otambulako nabo omanyi ky'obagwe yasobya King Sir oba okitegeera sigala oyinza oba olina obusungu oyinza oba nga oba yakuma kolabo kisoboka obanga ebintu bingi naye nze ndowooza okitegeera yes okitegeera so nze Pesti nkyogera with due respect nga kyali wange tekyetaagisa kwa King Sir akusinga emirundi 8 kati omuntu ng'oyo akusinga newaba akunyiza sooka okakkane osooka okakuba otuukeyo bw'onaatuukayo ajja bali kyasobola kukumanyiira oba okitegeera nze fiikika nkubulireko ekintu kimu nze sinyigira mugagga sifuna ntondo ku mugagga neesiba ku mugagga njagala omugagga musimulira n'engatto okitegeera era nze abantu bangi bwina swena abankola nanyigiriza naye nze ne mulaga nti mukama wange taata ate era sinyiga sigala kyali wange kati Pesti vibes otolwa Palaso ne King Sir oveemu kubanga ne gye weesibe wa Palaso gw'ogamba nti gwowaana amazima gali nti tomumanyi ayinaye baakuze nabo oba okitegeera Pesti vibes wetwalire bamukunja ate olaba mwera Pesti vibe Palaso toyina kyogenda mufunako okitegeera so nze ndowooza Pesti bambi sizinga fayo okireke statement bweti agamba nti ye aliko amasanyalaze omuntu yenna mutapingako statement nga alaga nti Palaso okumwogerako oba okujja amulumbagani yadde anoonyaki anoonya mawulire neze kyendowooza Palaso ayina endongo saha ayina endongo kyebali badde bakola obudde buno batukuba endongo kubanze nkakasanga saawa bwe banadda ku stage bonna buli omu agenda kufunamu bagenda kusasulwa tujja kgenda tubawagire kubanze ndi muwagizi wa saha oba ne Palaso ennyimba ze zinkola ki zikolera jasituka ngende ndabe ani asingaani bwe mpuliriza bulungi obuzibu buvaawa kitegeera bagende ku stage batuwe ennyimba buli omu ennyimba azina olutalo luno balemeddulekaawo okubeera nga abamu beeyiwa musaayi abaana beerangirira kwerumbagana baddemu beeyuze ate nga sisuubira nti lugenda kukomaawo wabula kye baali badde bakola nti batuwe show King Sir adde eno Palaso adde eno batukuba endongo baveewo nga tutegedde ani yaani okitegeera n'abavubuka bwe bajja bawa ekitiibwa n'okwewa ekitiibwa ate kya challenge endabyemu eri nti abayimbi balina obukulembeze Kenzo waali ate era ogenda okulaba Kenzo ne Saaba era ne Palaso era si bye biri awo ebirungi naye ate katolaba ebyobukulembeze mu industry wanene ebyo gwe bukyomala nga kyabukulembeze gabeera malya nsimbi tolowoozamu nti no federation nimanyawuma birina kyebisobola okukola ku muyimbi ng'alwanye ne gundi tebakulimba kati obadde kimanyi nti no Palaso ye vice president wa federation Palaso yes King Sir ye vice president wa UMA kitegeeza ki nti singa abadde balina obuyinza Kenzo ng'alina obuyinza ne Cindy ng'alina obuyinza badde bayita kuba Cindy aba mukama wa King Sir Palaso Kenzo aba mukama wa Palaso aba boss we ayita omukozi omugala sooka ojje lwaki kino kitambula singa ebadde bikola kati eno fight etulaga nti n'ebibiina ebyo ebiriwo manya federation manya nguma manya puta manya biki tebirina mugaso tebirina kyebisobola kukola just omugaso gwabyo kubanga biyisawo akasente kati sooka ombuli ekale bikole ki kati Cindy okubira ota King Sir lwaki walwanye Kenzo ikubira ote Palaso mugende nti gye bali kyekikulwanya tekisoboka kibeera nga kiri bwe kityo fe abayimbi abakyazimba endongo yaffe kigenda tuteekawa bwe tutunuulira abasajja abakulu baffe
abalina endongo ennungi balina amaloboozi amalungi balina audience bwe tubeera nga twesanze ng'ate nabo endongo balina jizza bbali basooke beekube nze bwe naasanga Pest Vibes ngenda kukola ki bwe naasanga mukunja atasera ngenda kukola ki ngenda mukwata tweyuzeyuze nsobole okubeera mu mawulire endongo yange nsobole ogiyisizaawo kitegeera